Enkumi n'enkumi z'abakungu bazibakedde kweyiwa manze okwetaba mu kuziika abadde omutaka Kimoomera omugenzi Daniel Agaba Sebiyembe nga yabadde omukulu w'essiga lya Kimoomera era nga yakuuma engoma ya Mujaguzo Nnamanyinyi enkazi ng'eno y'emu ku ngoma eziwerekerako kawulugumo ekubwa Ssaabasajja Kabaka. Eno Minisita Sserubiri gy'asinzidde n'atabukirawo bonna abeefunyiridde okubba wamu n'okutabangula Obuganda n'ategeeza nti bwe bali babafudde emirambo gyabwe baligiziikulayo ne gisasulira ebikolobero byajo. Jago nabo galamidde saagala ogenda ogalamire emirembe kubanga alese olutalo lwatamaliriza tuleme okugalamiza abantu bagendayo beebake nga balese ensi eno nga nkyankala. Ono yeewunyize yeyita Katikkiro w'ekika ky'Obutiko Namutete Mugwanya nga ne Ggunju alina okumwanjula ewa Kabaka tamumanyi ng'agamba nti okweyagaliza okususse mu bantu kwe kuvaako entalo mu bika. Nalabye ng'omutaka ono afudde mu kitiibwa ono Ssaabasajja Kabaka amumanyi gomu. Waliwo abantu b'oli ng'oli mu nsi muno oyagala nnyo Kabaka naye nga n'okumulingizaako tomulingizangako, takwatangako mu ngalo, takulabangako. Naye mu bantu abatono ennyo Kabaka babadde amanyi ono. Yennyamidde olw'ekitunda Masiro n'ettaka ly'Obwakabaka ekisusse ng'ate ababikola Baganda nga n'abamu beekukuma kumpi ne Namulondo. Ng'abasajja abatunda olubiri olwo basajja bali mu bika bya Buganda, basajja bali ku mwanjo gwa Namulondo, basajja beefudde abatagandwako, abasajja beefudde nti Obwakabaka buno bulinga obugenda okukoma kubo. Reverend Augustine Kayemba omusumba w'e Masuulita yakulembeddemu emikolo egy'okutereka Kimoomera ng'ono asabye abantu okuba abeeteefuteefu buli kiseera. Katonda weetaaga entiisa ya Katonda ng'ekubeerako. Omutaka Frank Lwembaawo Kawuula nga yakuba engoma kawulugumo asekeredde Namutete yeyita Katikkiro w'ekika ng'agamba nti omugenzi Kimoomera abakubye naye Mujaguzo okuviira ddala mwaka ogwa 2008 okutuusa lw'avudde mu nsi. Abeerawo n'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe mu buzibu obungi ennyo bwe tuyitamu era ne tugikola bulungi. Nkakasa nga ewa Beene tetulina bbala. Wano Samuel Kasiri ekiwanuka kiri mu ggwanga minisita w'obuwangwa n'ennono mu kika ky'Obutiko wasinzidde n'asaba abantu ba Buganda okweggyamu omuze gw'okwerwanyisa kubanga abeenoonyeza ebyabwe kibawo omuwaatwa ogw'okuyisaawo ebyabwe wamu n'okubba Obuganda. Bwe tutejjeemu kwerumaaluma mu nju mwe tuzaalibwa mu mpya mwe tuzaalibwa abaagala ebyaffe bakozesa ffe okulwana. Ow'essiga binaakutabira Nganda Abubeka Maliba ku lwa Ggunju Matiya Kawere yatusiza obubaka bwa Ggunju n'asiima obumu obwoleseddwa ab'amasiga era n'abasaba okubutwala mu maaso ng'ayanjudde Kimoomera omuggya nga ye Sseemu Kawere. Okuziika kuno kwetabiddwako abakulembeze okuva mu kkanisa ya Uganda, abakulu b'amasiga agakola ekika ky'Obutiko, bakatikkiro b'ebika, ab'ebitiibwa okuva e Mengo wamu n'abalala bangi. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.